Yes, Faadi TV ujimbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngena kubasa subscribe ngate munyigene kale dana batanza tabukedde bagamba nti Teyeyerusa mbina masawo ebifaananyi abitadde mbaniza kadde kano omuyunja ebifaananyi bina masawo obagita Faadi TV uji ajimpeleka like ato subscribe ngonyigene kale Lukiman neshera gashumba baukanye irange saz do munange tebakyali bagana Lukiman yafunye dda omukyalo mulanga bulengira mu kifaananyi oyo gwe yafunye bagita Faadi TV uji gena ku Florence Secret sangibwa Mengo bagita Florence Secret botikana pija Florence Velosh Cafe eri makindye ene restaurant yana pija Florence eri boutique bagita Florence Secret sangibwa Mengo ate Velosh Cafe sangibwa makindye mugende omukoleki muwagire na pija Florence nenga Lukiman neshira gashumba munange bakoze ki bayawukanye yafunye dda omwala omulala mwana manyikidwa nga shira gashumba you already alitale abamusudde oda Lukiman yafunye dda omwala omulala nga bolingira mu kifaananyi oyo gwe yafunye era nga limuka bitambatambule iranga shira gashumba agezako kubanga yetundira Lukiman amusonyi badde mulavu yawe Lukiman yaganye kubanga mu second chance yafunye omulala omuwala gwagenda okubanga hafula mukyalawe binagwerawa bagita Faadi TV subscribe atonyigene kale kyabaludde nga bamukwano nga bagana shira gashumba nga yagala nnyo Lukiman nati Lukiman yagambye nze nkoye tata okumpisanga mu amaaso eyo ngavude neze ko sadise no mu Uganda ekintu kyatabukidde ddala kyatabukidde ddala embeera yatabuse economy efuuse economy lengera bagamba ati jangu twepiki 15 zokka abantu batabuse ndozo lengera obupande bubo kati babutimbane ku miti ozanya gwe n'okozanya Uganda yatabuse no kapande kalengere 15 zokka Chikambwe kiri Uganda banange kiri Uganda Faadi TV subscribe atonyigene ne kale Florence Secret sangibwa Mengo Velosh Cafe limachindye mugene mu supporting na pija Florence ku Velosh Cafe ebyaka byabina emira gine y'omutawana kugamba ina byaka bya mutawana bikoje kubanga osangayo ku Velosh Cafe genda ne ku Florence Secret sangibwa Mengo gena yo supporting nenga munangi bagamba nti jangu twepike 15 zokka eze Uganda yakaye economy yakoye ndoza kapando kalengedde muntu wange yakatadde ku ki akomuti okuba abantu business ye maso kujiba kuba maso ozanya gwe n'okuzanya akapande kati yakatadde ne namba y'essimu nateekawo kikambwe Batumedeka abali mu ggwanga lya Syria abali Iraq abali Saudi Arabia abali mu ggwanga lya Oman mbagamba ati muli bamanyi okubanga mu following n'abali Kenya n'abali Uganda abali mu ggwanga lya America ku University of Chicago batumedeko mikwano gye nga bali ku University of Chicago mu ggwanga lya America mbagamba ati muli bamanyi okubanga mugi followinga abagita Faadi TV subscribe atonyigene kale bona subscribe ngojja ko receiving ka notification ngatadde video empya ku YouTube channel yange ya Faadi TV just subscribe atonyigene kale nenga munange awe tutuse mu ggwanga Uganda bagamba ati munange 15 zokka ngogenda nga mukula ki nga mwepicha tewabadde nga obupande nika esaawe no kati bitu byatabuse kati bakola n'obupande batimba n'obupande ozanya kwenokozanya anange kikabuka Chikambwe baba Chikambwe eyo ngavude nganzi ko sadize ngwada Nabatanzi byabagamba nga yakwata muzigo yakwatanga mu kizigo yemeto muzigo ebifaananyi bya Nabatanzi munange ebitambula ku social media sawa zito ebiraga nti kuvada Nabatanzi yali mweru just yalinga mbendo zolengera yalinga mweru kuvada nga atali muwavu nya ate mwatuddako ate kasimanyi ndabanga kati sazi no mumpi nese akati dasiye mumpi nyogonzo gamba ati mumpi ndozo mulengera kuvada mweru abana ku social media basalanga omugambo nga
bagamba yakwata muzigo yagwa muzigo ne munaye kuva dda mweru kuva dda ina kala just yalinga mbeera ate abasinga ati sigamba nti buli omu yamula amanye ebyo singa omuntu okuta buli omu okumanya ebyo singa mpozi ko ng'ofuuse serebo abasinga bakola ki abasinga bakumanya ekyo wala abasinga bagamba nti yakwata muzigo olw'ensonga nti nno abasinga kibajja batandika okukola ki kibajja batandika okubanga bamulamu n'ebifaananyi bitambuzibwa ku social media nkugambye bitambulatambula ku mukutu ogwa Twitter bitrendinga ku speed etagambika bitrendinga nnyo nga bw'okiwulira muna ebifaananyi bye ebyedda munnange takwatanga muzigo abasinga mugambo baali bagusala naye kati abasinga bagamba bulijjo tusalira bwereere omugambo nti yakwata muzigo tiyakwata mu kizigo bulijjo tugusalira bwereere omugambo kitegeeza kuvadde omukazi alina kala ye kuvadde kitegeeza alina kala ye takwatanga muzigo omuzigo atagukwatangamu ng'abasinga bali bakola ki ng'abasinga bali balowooza munnange abemu ku ebitambatambula stars no ku social media eno bagita fa ADTV just impera video no kalike ato subscribing onyigene kale yo Nabatanzi waffe ow'olugave Nabatanzi naba essaawa zino atambuza lwasaakanagi yoyo golengera mu kifaananyi yo Nabatanzi just wali yali mbeera akasente nga kakekwa akasente nga atijjuka ebiseera baali bakyasoma n'okusoma nga bali mu secondary ndowooza olengera baali bava ku ssomero naye jasi baali basomedde muleeya ku olunaku biseera byadda myaka gyadda nendowooza omulengera era kala ye yaliwo ate kuva ku mutwe mpaka wansi sigamba nti ate yali mu face yali mweru ate wansi muddugavu naye dda kuva dda mweru just akasente kaaliwo naye kati akasente kaweera ndowooza olengera n'omubiri gweyongerako kwegamba nayongera okubanga anyirira ensimbi yo weevaawo tewali kikola ki tewali kigana kubanga buli muntu yena essaawa zino ali serebu nga yatandikira mu mbeera yakola ki yakubanga yakutoba era bwe yali afaanana ebbanga erise emabega si bwafaanana olw'ensonga nti yafunawo kasente ate yafuka serebu kabebere bayimbi kabeerani era enjawulo ekola ki era enjawulo ebeera ndowooza olengera yalina emikwano gye nga bava ku ssomero munnange ate jjukira ebiseera ebyo era alina ebibiina bye yazanyirangamu firimu just kati ssaawa zino akuzanya firimu azanyira kati mu Jangu Productions ssaawa zino Malumatic yakola ki Malumatic yavaamu naye nga munnange omuzigo ogwo teyagukola ki teyagwemetta bagita fa ADTV subscribe atonyigene kale ebifaananyi ndowooza obirengedde munange ebifaananyi ebyedda era nga bitambuzibwa essaawa zino ku social media ndowooza olengera abasinga bamulaba kati nga bwafana bagamba nti yakwata mu muzigo abasinga omugambo babadde bagusala ebifaananyi byaterebwa era nga bitambula mpolampola ku social media munnange byebyo ebitambula kadde kano ku social media okuzanya firimu yavadda nga ayagala okuzanya firimu era nga munnange kwegamba ekitone yali akiyinamu n'okukola ku TV kyovula yabisomera n'obisomerera fa ADTV subscribe atanyigane kati sala nga onfollowinga updates mbana ziba zitambula mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba